NCTV ugikoli okola kyamanyi nnyo yonna yonna gy'osinzira okubanga olaba Omukama Katonda yeebale kubanga akunkumidde mpaka olunaku olwaleero kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi oludde eyo gwe omupya nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akadde ako ate osobole okuba ng'omanyisibwa buli bwe mba ntaddeyo vidiyo empya genda mu maaso likinge okomentinge ate osharinge. Rape nebindeeba emikolo gyabwe gyabadde successful nnyo olunaku lwajjo era nga bawerekeddwako abayimbi ab'enjawulo mwabadde ab'ebikonge okuva mu gavumenti n'abantu abalala mikwano gyabwe bangi nnyo ababaddewo bambi ne bababeererawo era emikolo gyabadde gy'amaanyi nnyo gyewunyisizza buli omu bano nno basobodde okuswaza munnange abadde balowooza nti ebintu bino byadde bya lusaago babaswazizza era emikolo gyagenze maaso ne gibeerawo bulungi nnyo ate nga gyabadde emikolo gya kitiibwa nnyo. Yadde nga mu ntandikwa abantu bayogera bingi era nga bazze bambi bafuna obuzibu obw'enjawulo ng'ebigambo bifuuse bingi abantu abatabaagaliza naye bagenze maaso nno n'obbaswaza emikolo gwabaddewo era gwadde gwa kitiibwa nnyo bano nno simanyi bye bagenda kwogera kati kuba n'embaga obudde bwonna egenda kubanga ekolebwa baserebu bangi babaddewo ne baweesa omukolo guno ekitiibwa wamu n'abakungu okuva mu biti eby'enjawulo nabo babaddewo bambi omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo omusajja yataddemu ssente ezabadde mpitirivu nnyo bambi katubasabire ate basobole okubanga bawangaala basobole n'okukola ku mbaga ate omulamuzi wa kkooti enkulu agaveeyo si malungi kigambibwa nti omukulu oyo asindikiddwa ebbaasi ebaddemu amasasi 5 naye nga tekinnategeerekeka muntu kyagasindise nakigendererwa ki lwaki agasindise naye nga agaveeyo bwe gatyo bwe gali omukulu oyo bamuweereza ebbaasi ebaddemu amasasi 5 katulinde ate ebinaavaayo naye nga weebityo ebiri essaawa zino. Honorable Betty Namboze nga kyali mu ddwaliro wajjanjabibwa abantu ab'enjawulo bambi basobodde okugenda omulambulako nga n'olunaku olwaleero omukulu oyo yaliko Vice President wa Uganda Second agenze bambi n'amulambulako mu ddwaliro wali e Lubaga katumusabire nno ate asobole okuba nga assuuka bulungi ate asobole okuba nga addamu okukakkalabya emirimu gye. Ssaabasajja Kabaka Beni leero yasiimye alabikeko wali mu Buddu ku mukolo gw'okuggulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda kibadde kijjabi nga atuuse mu Buddu nindaba nkuteerako akatambi ate osobole okuba nga obyerabirako nga ebitambudde Ssaabasajja Kabaka nga atuuse mu Buddu ate nkomewo nkwongereyo n'amawulire amalala mangi.
gabadde masanyu meerere Ssaabasajja Kabaka ng'atuuse mu Buddu. Ate ye Minisita Robinah Nabbanja akyakalambidde ku nsonga y'abasomesa ba arts okongozebwa omusaala. Jjukira nti bano gye buvuddeko beekalakaasa nga baagala gavumenti ebongeze omusaala nga bannaabwe aba sciences. Bano nno bagamba nti nabo basomesa ng'abalala, lwaki bo baba tebongezebwa musaala ng'ate nabo bakola omulimu gwe gumu ng'ogw'abasomesa abasigadde. Era Minisita Robinah Nabbanja ye akyakalambidde agamba nti omusomesa bw'awulira nga ye akooye wadde mbukwatamu obubwe bo bajjamu balanga eyeegobye, naye ng'essaawa zino gavumenti terina ssente zegenda bongeza, bwe bityo n'ebiri okuvaako oludda eyo. Jowi wa Cephuco yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ze ne Cephuco wamu ne Sheikh Umaru. Nindaba nkuteerako akatambi Maaso awo ate osobola okuba ng'obyewulirirako. Jjukira nti Cephuco olwava mu kkomera yalumiriza Jowi okubanga abadde yeeyagala ne Sheikh Umaru era nga yasobola n'okumufunisa olubuto. Nindaba nkuteerako akatambi wabula nga sinakuteerako katambi nja kusaba ogende mu maaso osubscribinge ku channel yaffe eno, olikinge, okomentinge ate osharinge NCTV UG channel. Jjukira nti nagamba wano ku NCTV tubeera ne updates ez'ensonga. Omukama Katonda abankumire tuddemu tusisinkane nate mu vidiyo yaffe n'abezeeko kankulekereko Jowi ng'akunnyonnyola ku nsonga ezo. Bannange byonna ebituuseewo ebya like Sheikh Umaru kuba mbadde nga mbiwulira gye ndi. Nze mbadde nsaba nsonyiwe kuba ebigenda mu maaso sibimanyi ebigenda mu maaso. Nyinza okuba nga nakolamu ensobi naye ndi muntu, nange ntuula wansi ne neebulira nze nga nze, naye bambi Sheikh Umaru oba nina kye nayogera oba nga nina kye navaayo nenjogera oba waliwo omuntu eyavaayo n'ayogera nekikosa famire yo oba nekikosa ab'ensabo nsonyiwe. Nze Cephuco nze kyensobola okugamba oba kyensobola okugamba okole badde nsaba otuule wansi gwe nga gw'omuntu nga toyina ne gw'oli naye olowooze bino byokola gye bikutwala oba nga oba ogenda kufunamu sikirinaako obuzibu, naye oba omanyi ogenda kufuniramu obulabe bw'amaanyi ono ne future yo olumye famire yo. Badde nsaba bino ebintu obiveemu. Ate n'emikwano gy'osembeza bitono kuba olina balabe bangi. Kyenyinza okugamba n'ovaayo ne mukwano gwogwa omu yekka nga yakutegeera gwoba obeera naye. Lekera osembeza abantu abangi nga be badde ebbali ne bakwogerako ne bakola ki. Okyalina future nene nnyo mu maaso kuba okyali muto, okyalina future nene nnyo mu maaso. Naye onadda mu bino ogenda kweyonoonera future. Sikyogera mu bubi, nkyogera mu bulungi. Byebyo ebigambo byange. Tuula wansi olowooze weetereeze.